Ampuliriza omulungi, nkwaniriza mu katabo kaffe omuzimu gwa Kasooba. Katono nnyo okujjukiza we twakoma mu kitundu kyaffe ekyayita nga mmaze okumirira ddala omwoyo okwesogga obwambega, era okusinziira ku mukwano gwange bye yali ambulidde yali mu bwambega essaawa eyo, kyampaliriza okubeera nga nsunirako ku tteewo ku nteekateeka yange ey'okubwesogga. Yanneeraliikirirako nnyo era n'abeera nga yagezaako okunsendasenda n'okumpaliriza nneme ku bwesogga, naye nga nze kye nali nsazeewo nali mmaliridde. Twayawukana nsiibudde era n'ambuulira nga bwe yali ow'okukyusibwa ave we yali akolera ate ayolekere mu kitundu ekirala kye yali tannaba kumanya bulungi. Nkwaniriza mu kitundu kyaffe ekyokusatu eky'essuula omuzimu gwa Kasooba gwegalula. Mu wiiki eyaddirira Teo mwe yaviira emitiiyana n'agenda gye ssaamanya. Yansiibula lukwakwayo, bw'atyo n'andekera ekkoligo ly'ekikokko ky'obulamu bwe nga lindippye mu nsingo. Lwaki yali akweka ewaabwe? Yali mbega? Yali mukessi? Mukaamusajja musezi? Ebyo bye bimu ku bibuuzo bye yandekera nga binsuukira ku mwoyo. Wabula okugenda kwe kwannyongera okumalirira okwagala okufuuka mbega, n'ekikokko kye nakyo nkitunge kubiri. Omuzimu gwa Kasooba gwali gwegalula. Teo yankuba empungu nnene mu birowoozo byange bwe yagenda, era muli ne mpulira nga waliwo ekintu ekimpeebuuseeko. Ddala nalina abantu abalala be nnyumya nabo naye nga tebajjuza kifo kye. Yalina entunula ye, enjogera, endabika n'obugeri obw'enjawulo ebisanyusa ebyekkekwa. Yadde ng'atudde awo n'atunula butunuzi ng'asirise nga kimala bumaze okutebenkeza ebirowoozo by'omuntu. Ennaku bwe zaagenda zeetuuma ne mpulira nga nkooye okuteganyizibwa ebirowoozo n'okweraliikirira nga ndi awo ntudde obutuuzi. Bwe ntyo kwe kubissaamu engatto yogayoga wa mukwano gwange embega. Namulinda kaawe nga saagala kye nali ngenda okumusaba kukimugambira mu woofiisi. Bwe yakomawo okulya ekyemisana yansanga nagguse edda buseke nteredde bubya. Saamulinda nakukkalira, si kulwa nga mbanga eyagenda okusaba ekibbo, nga mutegeeza kyali kintutte. Namunnyonnyola nga bwe nali njagala okuwummulako ku gw'obusomesa nkwazze ku gw'obwambega singa nzikiriza okuyingira mu kitongole kye. Yambuuza ekyali kinjagaza okuva ku mulimu omulungi ogw'eddembe ogw'obusomesa okuyingira guno ogw'enkalu ogusula gubongera mu nsiike y'ow'ettanda. Saayagala kumubikkulira kyama kyange. Nalimba nga bwe nali nzikirizibbwa okusomerera diguli. Abasomesa baali bampadde okunoonyereza mpandiike ku bintu ebimu ebikwata ku bwambega bye nali sisobola kuvumbula okuggyako nga nze kennyini neenyigiddeko mu mulimu ogwo. Nkakasa ng'ebigambo ebyo mukwano gwange teyabikkiriza kubanga yaseka nga bwe yeewuunya nti oba nno diguli ya ngeri ki eyo? Wabula teyannimbulula. Ekyaddirira kumbuuzaayo bubuuzo nga bw'asaagasaaga, obwo nga buwedde yanzikiriza mbeegatteko nga bw'agamba nti osanga ggwe munnaffe gw'onoozuula ekikyatulemesezza okutuuka ku buwanguzi, anti n'ab'edda baalugera nti ajja oluvannyuma. Ate si kulwa nga ggwe munnaffe obaayo n'omufuuyiro ne kizuuza ebibi eby'enjawulo. Yantegeeza era nti nali wa kusooka kugendako wantu ntendekebe mu by'obwambega nga sinatandikira ddala mulimu gwennyini. Nagamba muli nti ogobedde munnyo mu ssubi. Olwaddayo nga mpandiikira bakama bange ab'oku mulimu bbaluwa nga mbasaba banzikirize ngende mpummule okumala akaseera nga bwe ntaggulula ebyali bigalangatana n'okugombagana n'oluggya lwaffe. Era nga si baakunsasula mpeera ekiseera kye siibeewo. Basajja b'abandi nabo tebaali babi nga banzikiriza. Ebbaluwa yaabwe yatuuka kyenje nfune nzikiriza mu butongole okwesogga obwambega. Nasooka kubugaana lya mwoki wa gonja nga zombi nzifunye. Naye bwe nafumiitiriza ebiyinza okuntuukako, essanyu ne limmaamuukako ne lisikirwa ky'obeera n'okubuusabuusa oba ddala nakola kituufu okwetunika ku bwambega.
Ku nkomekerero byonna nabivaako ne mbirekera lugaba nga ndaba mmala bya mu bulago okubirowooza kubanga waali tewakyaliwo kintakkuluza ku bweyamo bwange. Bwe kityo olunaku lwe nalagirwa okweyanjulirako ku mulimu gwange omuggya lwagenda okutuuka ng'obugumu bwe nnina ejjinja lidda ku bbali. Omuzimu gwa Kasooba gwali gwegaludde. Nkwaniriza mu ssula yaffe ey'e15 neeyanjula ku mulimu. Bwe nava Emityana n'engugu y'enfaakaali w'ebintu byange nasibira ku nju gye napangisa. Enkeera neeyanjula ku mulimu ku ssaawa 2. Be nasangawo bandagawo okutuula mu kisenge ekya lukale nga bwe nninda kkuubwa. Ekyanneewuunyisa kwe kulaba nga buli mukozi eyajjanga ng'abuuza oba kkuubwa yazze dda. Bwe yategeezebwa nti tannaba nga yeewuunya n'okwebuuza ekimutuuseeko. Nalowooza nti osanga kkuubwa ye mukwano gwange. Saagwa butaka. Nagenda okuwulira ng'abakozi balugabana nga kkuubwa bwazze. Nga nno olwo akeetala akali awo ngugambye nga kakirako ak'omusawo anaabaaga. Nali nsuubira nti kkuubwa bw'anandaba ng'ajja nga nnyaniriza bulungi ng'era omuntu gw'amanyi. Kyambuukako yampitako kkutwe ng'atandabangako nga ne gye nnali asuddeyo eriiso limu bumu. Nga wayiseewo akaseera katono abantu baatandika okuyitibwa kinnoomu nga beefubitika eyo mu zi woofiisi. Ddaaki nga mmaze n'okwayuuyamu enfunda eziwera oluwalo olwange lwatuuka. Natwalibwa mu kisenge mwe nasanga kkuubwa ne banne babiri be yannyanjulira. Omu ku bo gwe baali baakazizzaako erinnya erya Luvuuma olw'okwogera ng'ananaagira n'okuvuuma nga ye mumyuka we era oyo gwe bankwasa okunkolako. Ennaku ezaddirira zaali zaakatawuko nga neetala mu kukubwa ebifaananyi eby'okuteeka ku bbaluwa ez'okuntambuza, mu kugemebwa endwadde era n'okupimibwako ebyambalo by'obwambega. Olunaku olw'okusitulirako lwatuuka ne tusitula. Twasitula kiro era twagendera mu nnyonyi gaggadde naye eringa edduka naawe n'osiima. Gye twali tugenda twagobayo nkeera mu ttuntu. Olwali okutuuka tebaatuganya na kutoowolokoka nga tutandika musomo. Twasomesebwa bingi ddala, gamba ng'okuwanga n'okukuba emmundu ez'enjawulo, entunula, enjogera, endowooza n'enneeyisa y'omumenyi w'amateeka owa bulijjo. Twasoma n'ebirala nkumu ebikwata ku bukodyo bw'omulimu gwaffe. Twakulungula emyezi 9 nga twetiba n'omusomo era olwaggwa nga tulaba lyatuleeta. Twatuuka kiro kyokka eky'omukisa nasangawo abannindiridde okuntwala ewange. Nakeera kweyanjula wa Luvuuma naye eyantwala obutereevu ewa mugole we. Bankulisa okudda okw'obwaffe emirembe era ne bantegeezanga ne lipoota y'ebyomusomo gwange bwe yabali mu 5. Banjozaayoza okuguwangula. Nalayizibwa ng'amateeka bwe gaali galagira. Olwo nemba nga ntongeredde ddala mu bwambega. Ompuliriza omulungi, olwakadde akatutwala yiriyiri, nzikiriza tujja kutandikira awo twongere okumanya biki ebyaddirira. Akuume atakumira mpeera.